gye nasaalidde weeks 2 emabega. Nasookera ku muzigiti baguyita Busaamaga Masjidi Nur. Ate jjuma eddako nensaalira ku muzigiti gwe bayita Busaamaga bayitawo Makka. Naye nga kyetunafunayo mu bakyala abo tulina omulamwa gwe twatambulirako omulamwa nga gukwatagana ku nsonga lwaki abakyala beetanira nnyo tebeetaba nnyo mu kukola adhikaari, mu kusaala n'esswala nebayitako, ate Qur'ani ne baba nga bagyesamba. Lwaki embeera eyo ebeerawo nnyo? Abaami obasangako mu muzigiti nga beefunidde akadde n'akasomako, abamu ku baami, naye ate abakyala n'olaba nga ekintu kyabatabuseeko. Tugenda mu Ramadaani, twandyagadde nabo babe nga bafuna empeera egy'adhikaari ne Qur'ani mu mwezi gwa Ramadaani. Kati ne batuwa ebirowoozo byabwe lwaki bo ibaada ebayitako, adhikaari zibayitako, Qur'ani ne batagisoma, n'esswala oluusi ne bagigatta ne bagisaala ttaraweehi. Abakyala b'e Busaamaga batuwadde obubaka bwa ebirowoozo byabwe, n'abaami nabo ne batuwa. Kakati njagala okkirize mukama wange tusooke tufune ku birowoozo by'abakyala bano, tufune ebirowoozo by'abaami, tutandikire awo tulabe engeri gye tuwumbawumba tuwabulangane insha Allahu taala. Agamba njagigasa nyongeza ku bya munnange byayogedde, ekisinga otuleetera ekyo abakyala tuli bagayaavu, tukyawayiriza bugayaavu. Kati nga nze nzuuka ssaawa 10 ensalako awo subuhi nenkeera ewaka wencerewa motoka endeka, kyekinnemesa. Ate ekituleetera obugayaavu obutakola azikaari, tulina gurupu yetuwangaaliramu nga tetukyannabudde bwakutegeera nti tujja kudda wa Allah. Era mbeerako ne gurupu, nga mu gurupu mulimu okoddaawa oba nga mweyigirizako ku kaseera akalala oba nga mujjukizananga ku bigambo bya Allah tabaraka wa taala. Seeraganye kaluma saaba ikikuleetera bugayaavu ifefe bajerema kuleka okukola adhikaari, kuleka kusaalira mu budde balebe kuli stress ngali, stress igira yakuleetera bugayaavu. Buli saawa obwotulowooza oyaya kiringiza abaana z'essomero emusengango agota emuwolaga iseragandikuwoozera kumusenga saawa yayita gikakati abo be bakyala. Mukama wange tulina abaami nabuzizza nti abakyala bagamba nti mubalekedde obuvunaanyizibwa n'amaka ne mugavaamu nekibaleetera stress neibaada netuuka balema. Kane mbabuuza lwaki abaami batuuse ku sseeri okuba nti obuvunaanyizibwa balekedde abakyala obuvunaanyizibwa n'amaka ne bagavaamu. Abaami ab'omuzigiti bayitawo Busaamaga Makka awo ne babaako mu Kisoga, ne babaako nabo endowooza yaabwe gye bampadde lwaki embeera eyo weeri. Kaakati mbadde nsaba tufune n'abaami nabo bo batubuulire ku nsonga y'okudduka ki obuvunaanyizibwa kireetedde abakyala obutakola ibaada. Kaakati awo tunaatandikira insha Allah. Katulabe abaami. Abakyala ogamba nti abaami bebarekeredde obuzibu obusinga bubeera ku bakyala. Waliwo omuntu okubeera n'omukyala ng'agamba nti mukyala wange, naye ng'oluusi omukyala yafuuka ekizibu. Gye yakulira tawuliriza mwami we, mu maka temuli mukwano, tewali nkolagana, nga na buli wajja oluusi kubeera kuyomba, kubeera kutabuka. Omugamba tawulira, omugamba nti tokola kino yakola kino, tokola kino yakola kino. Mu maka nga temuli mukwano, temuli kuteesa. Era ekyo abaami abasinga bw'alaba nga muzitooledde, abalala oluusi bakira okubalekerera ki amaka. N'agamba kaneetegula ekibambulira mbeere nga mpumuzaako wano ebirowoozo. Naye ku nsonga eyo kyensaba nsaba Katonda bw'abanga
omwami ali kufuna omukyala afuna omuntu nga mukyala naye nga mukwano gwe nga basobola okutuula awamu nga teesa lwakuba amaka agasinga abaami abalekeredde abakyala obulinzi amaka gye gali buli omu ayita munne kisiraani osingalamuku omwogero naye nga bali mu nju emu talina amoozi na mukyala obuzibu gye buli bungi era mu maka ate kakati waliwo ebyenfuna ebiri wakati awo buli omu tayagala kukirekera munne. omukyala bwafuna kale omulizo omulungi ensonga z'amaka bwe zityo bwe ziri bannange. Ebyo ebirowoozo by'abatuuze ab'e ku nsonga lwaki omukyala alemererwa, lwaki balemereddwa okuba nti bakola ibaada, bakola adhikaari. Abaami bagamba abakyala bayitiridde fujjo, tebagambibwako mbu baafuna eddembe, ate abakyala abaami babalekera obuvunaanyizibwa n'amaka ne bagavaamu. Mukama wange ekyo kyekiriwo tekiri e Busaamaga. Tuli ku nsonga lwaki omukyala alemererwa okuba nti yeefunira akadde okukola adhikaari n'okukola ibaada. Naam, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ekisooka bannange twetaaga okutegeera nti obufumbo buno buvunaanyizibwa. Ensonga eno ey'okubuddukanga mu buli lwe bufuuka obuzibu nsonga ya bukendeevu era tetugipromotinganga. Omanyi mu lulimi tulina ebintu bibiri. Tulina kye tuyita okunnyonnyola ensonga then ne tuba n'okwejjeereza in case ekintu ekikyamu kikolebwa. Kati kampe example. Singa omusajja abeera mu nnyumba ye, omubbi n'ajja azze kubba bintu mu nnyumba ye naye ng'alina neki either ejjambiya oba emmundu. Omusajja ono n'agwira omubbi kava n'amubba omutwe ogwo n'amutta. Mu theory tugamba yasse omuntu, naye bwe tukebera lwaki yasse tugamba yadde yeetaasa. Era omuntu oyo ali ku self defense tebamuteekako musango gwa kutta muntu. Lwaki? Ayina reason ey'okwejjeereza. Yabadde yeetaasa ekibambulira ky'omuntu eyadazze mu nnyumba ye okumukolako obulabe. So kitegeeza nti wadde yasse omuntu ekigaanibwa, naye ate tumuwolereza nti oli yadde yeetaasa, kye tuyita okwejjeereza. Then tuba ne explanation oba okunnyonnyola. Okunnyonnyola just onnyonnyola bunyonnyozi ekyaviiriddeko omuntu okola ekintu naye tekimuggyako musango. Kuli okwejjeereza bwe tumala okunnyonnyola omusango tugujjawo kubanga tuba tulaba nti omuntu ono kye yakoze actually kye kyadde kisaana wadde kirabika ng'ekikyamu nti for example yasse omuntu. Kati n'olwekyo bwe tuba tutunuulira obufumbo buno, abantu tuleme kutunuulira kunnyonnyola ffe tulowooza nti awo tumaze okwejjeereza nti olwo kati omusango tetugwina nti lwakuba osobodde okunnyonnyola. Kati for example oleese reason tandikire ku bakyala. Abaami baatulekera amaka biki kati nkeera saa 11 eyo awo oba onnyonnyola bunnyonnyozi by'okola naye si kwejjeereza. Byo tebimala kuleeta reason nti wava ku ibaada nti lwakuba ogenda kunoonya ssente. Kati awo ate tuba tulaba nga instead akiida ye problem. Essente zo gwe zolowooza zonoonya gwozeewa, ani azikuwa? Kati baba Allah yakuwa, lwaki tosooka n'omusanyusa ne weetegeka bulungi n'okola ibaada ze n'otuuka okugenda ng'oli agaba already oli mu bitabo birungi ebibye. Kati bwe obeera n'akida erowooza nti
eno effort gwe gy'otekamu yeevaamu ensimbi otandika kukola ebyo ebyokulowooza nti ibaada zo zisuulewo genda onoonye ensimbi ekintu ekitali kituufu wadde n'akamu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, abantu batera nnyo okumikisinga obufumbo n'embeera y'omusajja n'omukyala nga basula mu nnyumba y'emu. Ebintu ebyo si byebimu. Byawukanirawo. Omuntu okuba nga mwasangagana eyo gye mukolera ne mukkiriziganya mugende mutandika okusula mu nnyumba emu, temubeera bafumbo. Era tovaayo n'ogamba yandeka mu maka biki nga mwalimu ebintu ebyo tebibalibwa nga bufumbo. Era kyaliya y'Obusiraamu terina bwe protectingira mukyala gwe ali mu kukola ebintu ebyo eby'okwegabula gwe n'osuubira nti lwakuba omusajja yakkiriza okusulanga naawe mu nnyumba ne kati afuuse bbaawo ogenda mubanja hakkizo. Awo tolina hakki yonna, oli just muntu wa bulijjo eyagenze maybe n'ofuna kugamba oba ofaananamu just omuntu agenda ne yeetunda. The only difference nti g'obeera ne kasitoma wo omu ebbanga ddene. Otherwise mwenna eri ku minzaani y'obufumbo Obusiraamu buba tebubala kintu kyammwe ekyo kye muliko nga bufumbo. Kati ekintu ekyo nakyo abantu baba bakireeta ate bakireetera mu bufumbo. Oli agamba omusajja yamulekawo naye nga tebeewoowanga wadde. Waliwo balekawo nga bakola n'emika n'omusajja. Anti naye era batini. The biggest number gy'olaba ebeera etandikiramu ekyo ekintu nga arrangement gye balimu tequalifying nga kuyitibwa bufumbo. Kati bw'ira obeera mu arrangement nga tegwa mu mateeka, amateeka tegasobola kuwolereza. Kubanga omusajja ono bw'aba akulyaza amanyiza nga yakuwasa paka ajja bisasulira ne bw'enaaba kiyama. Kasita aba nga yagenda ewammwe ne bakwata omwana muwala ne bamumuwa n'akkiriza nti agenda kutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'omwami mu maka amasiraamu, agenda kusasulira ebintu ebyo. Ne bw'aba nga alowooza yakusuula bwawo mu nnyumba otakabanye paka ku kiyama bagenda musasuza ebintu ebyo. Ajja nakwesanga ng'agudde ne mu muliro lwakikolwa. Anti kati ensasula y'oku kiyama ogimanyi. Tukwata birungi byo ne tubiwamba. Ne tubiwa ono gwe wali azaamanya. Bw'otuuka akaseera nga tokyalinayo birungi nga tukwata amazambi g'ono gwe wali azaamanya nga tugakuloodingako. Y'enkola ya Allah ku kiyama. Okiraba kati gwe imagine omukyala ali awo maybe yageyanga abantu alina loodi ye ey'okugeya eri awo. Gwe wamusuulawo ne weesirwaza n'ogenda. Kati gwe oli eri mu kusaala osoma Kurani osomesa bantu simanyi biki tajwidi. Ogenda okutuuka ku kiyama biweekolaakola ng'ebyo ng'oli omukyala atudde wali alina ebbanja lyo akubanja ze wamulyaza amaanya. Kwagwe imagine olunaku lumu bwe lutyo omusajja gwoza ali suppose kutuukiriza bintu by'emeka. Era bw'olusuulawo olunaku lumu bwe luti obuzito bwalwo okiraba. Kati omukyala ajja kukubanja gwe omwami ayeesirwaza bw'oba nga ddala wamuwoowa. Naye bw'aba omukyala nga gwe tebaakuwoowa tolina gw'ogenda kubanja. Mujja kwendinga apo ng'ate mulina musango gwakwenda kugamba nga temulina nakye musobola kukireiminga. So twegendereze nnyo wano e Uganda abantu balina engeri gye bahalaalisaamu ekintu ekyo eky'abantu okubeera obubeezaawo mu nnyumba y'emu ne beedeclaringa nti bafumbo. Ate nawulirako wano Embaale wabo babirabanga ebirina nnomo omuntu okunyaga obunyazi omukyala n'atwala ewuwe n'atandika okubeera naye. Ebintu ebyo bintu bya wansi nnyo tetubyemanyiiza, bigwa mu bwononefu obutalina kusapootingibwa mu Busiraamu. Sheikh, ono omukyala ono gwe baawoowa
kati bwe tuddako boogeddemuko nti emirimu mingi ewaka kituuka abaami babalekera emirimu mingi ewaka kakati batuuka n'okulemererwa okuba nti beefisizaayo akadde kadikati abaami akamala eswala bw'ati alina okutegeka omwana amala okutegeka omwana ategeka omwami ate naye alina okugenda okukola kakati agenda okumaliriza nga talinayo kadde kadikaliza okumakya kati mu Ramadani agiyitamu atya kati awo era tuba tulaba olaba Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina muwala we ayitibwa Fatima radiyallahu anha kati omukyalo oyo yafumbirwa Ali ibn Abi Talib naye bawangaliranga mu mbeera nga kakashisi tekaliiwo bulungi naye lumu n'asituka n'agenda ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam asaba ku mukozi bamufunireyo omu ku baddu oba awone ku mirimu gimumalawo jukira yali muwala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam era y'omu ku bantu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ayagala ennyo naye nkukakasa Nabbi yagana omuwaki omukozi goza Nabbi yayita ayaga muwala we yali yamwagala naye yamugamba ate kola dhikari yamugamba genda ogambe subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar namubalira awo emirundi namuta kati okujo nga twagala kulimbisa Nabbi tugambe nti yali abuza muwala we kitegeeza nti bino ffe betulaba ng'ebizibu kibeera kintu nga Allah kikutaddeko kati gwe wadduse eri ewanannyini kufuga bizibu toyagala kumutendereza weekwasa gino emirimu egiriwo so bottom line tugamba mu akida yaffe ng'Abasiraamu nti buli kimu kitambula ku mbeera Allah gy'akikkiriza okutambulirako omuntu basobola okukuba essasi mu mutwe n'otafa oli ne bamukuba ku ggulu n'afa omuntu emotoka n'emutomera n'atafa accident n'ebeerawo akaana k'emyaka 2 kekawonye abakulu bonna bafudde kiba kitegeeza nti kino ekiguddewo kyo ng'ekikola tekimala ku concludinga nsonga eyo tujjukire nti Allah subhanahu wa ta'ala yawa ekintu obuzito bwakyo oba n'akikendeza that's why edduwa tugamba Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla guluze edduwa lwakiweeri etegeeza nti mazima Allah tewali kyangu okujjako ekyo kyofudde ki ekyangu kakitegeeza ekintu kyonna ffe tulaba n'amaaso gaffe nekirabika ng'ekizibu kumbe ya Allah asobola okufuula ekyo kyennyini nekifuuka ekyangu in fact musobola n'okubeera nga muli mu kintu kyekimu omu nga kiri mumuzibuwalira omulala ng'ate kiri mumwanguyira okusinziira ku decision Allah gy'abakoze that's why tusooka n'adhikaari mu buli kimu era tuzimanya adhikaari ezo mathuraati ku makya n'olweggulo kubanga biri ebizibu byonna gwe byolowooza nti byolina okukeera okusolovinga si gwe wabitonda tobirinako busobozi naye era ajja n'eri Allah woono ye yajja okuwa solution ku bizibu ebyo either by okubijjamu fuse weesange ng'ekizibu weekiri naye nga tekikukosa ono agenda ewakaamu akeera ku makya saa 11 mala bw'ati n'alinnya moloka genda mu katale ewakaamu oba wali otuuseeyo kale kyakulabira semumanyi naye oyo ki ekimugaana okukolera adhikaari mu motoka omwo ng'agenda kubanga ekirungi adhikaari teziringa swala nti olina okubeera mu muzikiti oba wa wonna wooba oli oba okolera adhikaari zo mufu ky'okumalira obudde mu motoka omwana nga tolina kyokola funa akatabo ko ka Hisnul Muslim omwo mwennyini mu motoka nga gwe mwosomera adhikaari zakyo oyinza n'okwesanga ng'ate oba n'obudde obukumala kubanga oba otudde omwo tolina woolaga
sinti olina ki TV ekikutawaanya oba ki otudde omwo, eyo chance gy'oba okozesa osobola okuba nga otendereza. Otherwise omuntu buli lw'onaazanyira ku kintu ekikulu nga adhikaari, gwe tutuya hadithi zonna ezinyonyolera adhikaari, buli yamu olaba Allah akukingiriza kino, Allah akuwa ebirungi webiti, Allah akuweereza abamalayika 7,000. Ebyo ebintu si byakulimba bulimbi kuleetera abantu just maanyi gakola adhikaari, bintu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabyogera. So biwe ekitiibwa gwe zikole. Kati for example omuntu ayinza okuba kagenda mu katale bw'ataakeere bakasitoma bagenda nga agwani agenti bw'oleeta bakasitoma. Ebyo ebintu byonna bigwa mu mulyango gwa riziki Allah yasalawo bantu bameka abagenda okugulako olunaku lwaleero. Era osobola okutuula wano n'okola dhikaari zo n'olyoka osituka n'ogenda mu ddakiika 4 ago g'osoose n'okola esente oli ze yakoze okuva ku makya eyadduse emisinde n'adooginga dhikaari. Of course tulinayo ekizibu ekinene ekyayirimu. Ono omukyala yennyini gwe tuli mu kugamba mbu akola adhikaari, olumu aba tamanyi na adhikaari kizaalina okukola, tasobola wadde nazisoma, n'eswala tagimanyi, tamanyi na byetegeeza, agyogera bugezi ng'omulogo bw'anaakuwa ebigambo ogenda oyogere. Kugamba ekintu ekyo kiba kijjamu ibaada eno fuse, kubanga Allah bw'akuwa eswala nti oyo ogikozesa okumusaba, olina kubanga ogitegeera. Otherwise bw'oba obyogera bwogezi sound tosobola kufunamu. Era kyobula nga in the end ziba zitwanguyira okusuula eri ebbali, kubanga n'adhikaari zennyini ze bamugamba omuntu okukola tamanyi kye zitegeeza. Kati tezimuwa maanyi kuba nti azifiirako, kubanga already nazo zennyini tamanyi zitegeeza. Kati awo osangira olumu abasiraamu abamu ng'afudde ne mu ddiini agenze. Lwaki? Mbweri bye basaba abitegeera. Kati gwe bino kyotegeeza tebitegeerekeka. Bitegeereka naye gwe otafuddeeyo kuyiga kye bitegeeza. Naye ate abantu edduniya ye ate bagiwa obudde. Ojja kusanga omuntu ng'ali mu kusoma Luchina. Oluchina omanyiwe oluzibu naddala mu kuluwandiika. Oluchina abantu balufiirako ennaku zino balusomesa naye yatandise okulusomesa eyo Kampala campus. Kati Oluchina alphabeti yalwo teringa zino ennimi zaffe. Kati ffe tulina alphabeti ntono ya characters 26 zogenda ng'okyusakyusa n'ofunamu ebigambo. Abachina alphabeti yaabwe ebiramu mainly bikolwa. Kati kasimbo, kati for example bwe tuba tugamba nti chai ayocha, wano ffe mu Luganda ojja kuwandiika chai CHA kugawogataggata. Kati wali abeereyo ne kasimbo akategeeza chai, n'abeereyo ne kasimbo akalala akategeeza okwokya. Kati obubiri obwo bwagatta okufuna ekigambo chai ayocha. Kati kitegeeza babeera ne symbols nnyo, symbols nga 50. Naye omuntu alufiirako bwe babeera bamusuubiza nti omanyi bw'ogenda e China obusuubi naye tali willing kukola kyangu kino eky'Oluwarabu. Ate tolanga ennimi endala nyangu, ate Oluwarabu lwa Allah yalwanguya luli structured nnyo. Kaseera katini nnyo ng'olredde wafunye dde omulama ng'osobola okugenda maaso. Naye olw'okuba tetufuddeeyo ku building knowledge eyo, na zina adhikaari tezikuyingira bulungi kuba tomanyi na kye zitegeeza. Bw'ogamba asbahana wa asbahana mulku lillah nga toyina ene idea meaning yakyo, gwoza kiyinza okuyingira naawe n'owulira muli nti oyogedde. So nze mu kulaba okwanga kutayiye erizo neesinga obukulu emalamu abantu amaanyi ne batateeka budde kwa adhikaari ezo. Kidde ku muntu kinnoomu. Wanga gwe tojja kunnyonnyola kizibu kyo ng'ate okwotinga oli omusajja wamusanga just one recently. Yakutugamba nti kasookedde ozaalibwa wali naye yakulemesa okusomayo wadde n'akadiini akatandikirwako. Tosobola kumwekwasa. Yes, naye alina byakoze ye era ajja bisasulira. Kati omuntu yenna gwali mu kulyaza amanya munno weerimba paka ojja kusasula. Naye gwe agamba nti bakulyaza amanya naye nga tomanye na kusaala bulungi. Era olimba paati emu esinga obunene gw'oli mu kugikola mu kweryaza amanya.
okiraba. So tulina okwegenderezaawo tujjukire omutonzi waffe Allah. Atuteekako katala yakumujjukira era n'esswala eyo papasi yaayo dhikiri. Era ne aya weeri ogimanye bulungi, ala bidhikirillahi tatma'innu alqulub. Ndi mazima mu kujjukira Allah emitima we giva ne gitebenkera. Kati n'olwekyo tetuzannyisa bintu nga swala, tetuzannyisa bintu nga adhikari, kubanga kasita gw'obyesamba kitegeeza edduniya osazeewo okugyenganga, naye gwayenganga edduniya ogiinako obusobozi, olina n'ekyosobola ogikolako, era ojja kubeera awo ng'oli stressed. Gwe tulabayo bantu ng'ayina n'abantu bye banoonya, ayina ensimbi, naye Allah nga yamuleetera ekikemo ky'obutasiima kyalina, nga buli ssaawa alabira ddala talina. Ayina n'amayumba g'abapangisa, naye buli ssaawa abeera asula teyeebasa, alabira ddala obwavu bumutta. Naye ng'omulala ali wali yeeriridde muwogo we yeebase, talina wadde na kimutawaanya. Omumondo gw'enkya weeguli, muwogo yagulidde leero n'anywerako n'amazzi ge n'amajaani awo temuli sukaali. Naye ng'emirembe gyokka gy'ayina abeera yeebakaawo paka ku makya, n'azukka n'asala fajiri, n'agenda kugamba nga obulamu buli awo Allah yabumanguyiza, naye ng'ate material talina kyolaba nti kye kino. Oli awo ate oli mu kweraliikirira, olabira ddala kagenda akadde konna, biba tebisobola kukola. So tuddeyo eri Allah subhanahu wa ta'ala tumujjukire. Atugambye ala bidhikirillahi tatma'innul qulub, yali tasaaga omutima gwo ekigutebenkeza kujjukira Allah, kubanga omutima ogwo teguli physical. Wano waliwo kyendaba nti abagamba nti stress zibayitiriddeko, balina kudda eri Allah, dhikiri ye kujjako stress. Kubanga kati gwe imagine singa omusajja akulekawo ewaka, naye n'osaba Allah n'akwanguyiza ekyokukuza abaana, n'akuwa ensimbi ezo ze weetaaga obbaweerera nakinaki, stress esigalawo nga zo ensimbi Allah ezibadde zikutawaanya yazikuwadde. Oba Allah ayinza n'obutakuwa nsimbi naye n'akufunira solution y'ekizibu ekyo, oba oli awo kabiji ng'agamba owa kansomeseeko kaloono omwana omu. Gwe tobamanyiyo abantu abo nga ye individual talina ssente, naye ng'afuna abantu abamusitulira obuzito buli obwali badde bumumenya. Amasomo gamuwa zibbasale, olumu abaana be bennyini ne basoma ne bafuna performance basale z'omu, naye yesanga nga abaana basomye naye nga fees sinti yazikwata physically n'awaayo. Nedda nga Allah yaleeta bamuzira kisa ne bamugirawo ekizibu ekyo. So n'olwekyo tulemenga kulowooza nti ekizibu gw'olina okukyesolovingira nga olisokolajja n'eri Allah, fule nga weededikeetinze, bw'omaliriza olyoka ogende mu nsi. Gw'olooza lwaki aya ya suratul Jumu'a etulagira idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'aw ila dhikrillah. Olaba era Allah bwe yaleeta ekigambo kya dhikri, wadharul bay'a, n'ayongerako ekyoku muve mu busuubuzi obwo, tugale business. Genda mu dhikri, kubanga ino business gye weerimba nayo Allah yaleeta bano bakasitoma. Oyinza okutiisatiisa ne marketing, simani advertising, naye decision eri gwe kabiji waali ogenzeeko mu katale n'olaba engeri gy'okola decision ey'oggula ku muntu, gwe kifumiitirizeeko nnyo engeri osalawo otya ku bantu abo balayininze ebintu byabwe bwe bati nti kangule ku ono. Olaba bulabi ng'ogenze ew'omuntu, olumu naawe gwenyini nga olaba omuntu ono bogoya gwatunda tasinga woono, naye n'ogula ku ono nga naawe obiraba mu mutwe gwe, olabye da decision yeno si ye yalisinze, ekituufu ono bogoya waasinga woono naye kangule ku ono. Kitegeeza nti Allah waliwo akukaka okuwa ono riziki ye gye bamuwandiiseko era ojja gimuwa.
kati n'olwekyo bino byonna abantu bye twetawanya nga tulowooza ffe twemalirawo ebizibu tekikola. Laaja n'eryo lyafuga riziki, eryo lyafuga emitima, eryo lyafuga ebizibu byonna. Gwe laajana gyali omaliriza okulaajanako kati ogende. Kubanga ne mu Suuratul Juma era atugamba bwe tumala fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Naye olaba era bwayongerako wadhkurullaha kathiira. So n'olwekyo tuve mu kuzannyisa ekintu kya dhikiri kyekifuga obulamu bwaffe bwonna. Eno effort ffe gye tuteekamu just eba etandika butandisi, tuleme gifuula nga issue. Tujja kwesanga nga obulamu butuzibuwalidde nga tetusobodde wadde nakwetaasa. Okay, kama wange toyanziza geddakiika ziri 2 ezibulayo kuwereta. Tetufunyeeyo masimu abantu bayinza okuba bagamba abo bye boogera ebyo bya theory. So kyetaaga amasimu omulizo omulungi ali okumpi osobola okwegattako. Ensonga lwaki omukyala teyeefunira kaseera okuba nti akola adhikaari, akola dhikiri, atendereza Allah, yesomera ku Qur'ani n'okusaala n'asaala. Obuzibu buvaawa? Abakyala balina ensonga zaabwe ze baatuwadde n'abaami ne batuwa. Gw'olina ndowooza ki? Osobola otwegattako ku 0751 931 ne 0773 972 099. Osobola otwegattako insha Allah taala ne tuba nga tusobola okuba nga tuwanyisiganya ebirowoozo. Oba oli awo mu kwetegekera Ramadan ffenna ne tufulamu, omwami n'afunamu n'omukyala naye n'afunamu insha Allah taala, kubanga omwezi gwe tugendamu gwa dhikiri. Assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah. Wafikum barakallah. Manyala jasinzide Wanji Juma Mugolo. Entity? Toyanziza omulizo omulungi. Webale mukulu Juma Mugulo, webale twegattako. Omulala asobola okuba nga atwegattako insha Allah taala mu ddakiika zino entono ezisigaddeyo ne tuba nga tusobola okuba nga tuwanyisiganya ebirowoozo, tunoonya engeri ffenna bwe tusobola okufunira mu Ramadan. Omwami gw'otira okufuna akaseera n'otuulako gy'otudde n'osoma Qur'ani n'okola adhikaari, ate maama ewaka n'aba nga tafunye. Tumuyambye tutya? Ebirowoozo bye twetaaga, era y'ensonga lwaki twaleese n'amaloboozi gaabwe ne batubuulira biki ebibalemesa okwefunira akadde okukola adhikaari. Ensonga mukulu Juma Mugulo ayina kyatugambye nti waliwo wadde oyogerako engeri gye tufunanganamu enfuna entuufu ey'omukyala. Nze nadde enjawula kwaffe mu Busiraamu, omukyala bamuwasa biidhni ahlihinna, meaning abantu b'omukyala be batuwa permission okgenda naye. Si necessarily byambaga nnene simanyani, ebyo si ye point. Point y'abantu ba mukyala kukkiriza nti kati kuva n'olwaleero muwala waffe tumuwadde gundi ono, ne bakukkiriza.
kyetubala nga obufumbo obutuufu wakati w'abantu abo ababiri. Otherwise ndabayo ali ku line. So arrangement endala zonna tetuzikiriza. Assalamu alaikum. Amanya lo jasinzidde. Wanji? Yes, sir. Yes, sir. Yii naye kati Quran yayiga atyo gisoma nga tasobola kusoma adhikari. Okiraba, so tufube tuteekemu effort kubanga w'omanyira okusoma Quran Olwarabu olwo osobola okusoma kitegeeza osobola okusoma akatabo ka Hisnul Muslim. Ate mweno generation yaffe Allah yatusaasira nti amasimu gano galiko byonna. Bw'oba oyagala Hisnul Muslim teweetaaga genda mu katale nti ogenze kuginoonya. Gunoonya obunoonyi mu App Store yo oba mu Play Store oba olina simu ya Android ojja kugisanga ku Hisnul Muslim. Ate already bw'oba omanyi okusoma Quran era ojja gisanga ng'Oluwarabu lwennyini nga bw'olaba luli mu Quran ate wano nga baluweeredde osoma adhikari ezo era zibeerako ne translation. Ne bakunyonnyola dhikiri eyo gy'oyogedde etegeeza ki, ne bakuliiramu kiki etegeeza, era naawe n'osoma nga ddala omanyi ky'osoma. Tekirungi era kwemanyiza mbeera eyo ya kusoma adhikari nga tomanyi kyezitegeeza. Sitwaga byakweyisa nga balogo nti oyogera bwogezi bintu nga naawe tomanyi kyebitegeeza. Yogera nti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ng'omanyi nti kitegeeza Allah mpa okumanya okugasa. Kugamba osabe eddua nga naawe ogiwulire kuyingira ku mutima. Assalamu alaikum. Wanji mzee. Kale mzee amanya ne jasinzidde. Wanji? Yes, sebo. Naam. Naam, kigambo kikulu nnyo ekyo ky'environment kubanga kati gwe olina baludo. Abaludo ne kereya yaabwe gwe wowangalira bw'oyagala okukolera adhikari togera zikola. Oba wawaaba emipiira bafiira ku mupiira. Kati abo nabeera ojja kwesanga era naawe olowooza mupiira gwo. Kagamba nga bw'agamba olina okufuna naawe environment ddala ng'eri conducive oba naawe ne weekolera program. Nga abo balaba biyindi era mujja kulaba ebiyindi ebyo. Assalamu alaikum. Azza enamakwekwe. Abantu kirakyala bokka agamba nti okuterekera nti obutabeera kulina okuzikiriza butagyemanyiriza. Naye tembakubiriza tubeerewo nga tusobola okwemanyikiriza kuba tujja kunyama nti obeera bisi n'olyoka oleka okola azikaali kuba azikaali togenda zikitulogizeera zikitulogizeera zikaali jakigamba kubyogera bwogezi. Tweyanziza nnyo tweyanzege bannange. Mukama wange mbadde ndinze eddoboozi ly'omukyala mweno program. Kyala kendifunye kiwedde. tuwunzikira. Naam, tuwunzike bannange nga tugamba
nti Allah subhanahu wa ta'ala yatukolera eddunia eno era n'agituwa nga buvunaanyizibwa. So bino byolaba byonna simanya omukyala anzibwaliza obulamu ebyo ebimu ku buvunaanyizibwa bw'okuwangaalira mu nsi. Kati ojja kusanga for example omukyala oyo agamba mbu omusajja amuzibwaliza obulamu nga eyo mu katale gy'akola bakasitoma bamusumbwa bamuvuma n'omuvuma naye bo ali wiringi bagumiikiriza ko abamuwa ssente naye tayagala kugumiikiriza ono omwami we wadde n'olunaku n'olumu, and vice versa. Omusajja akola wantu akolera muyindi amusamba n'omusamba yamugana n'ogenda mu ttooyo olunaku lwonna abeera awo ali mu kwekuniza naye n'amugumiikiriza nti lwakuba muwa ssente naye tali wiringi gumiikiriza ono omukyala nga yeekozeekoze obuntu obumanyiddwa nga n'abakyala babukola buli omu gw'olabeera babukola. Kati twemanyiza okutegeera nti nga bw'ogumiikiriza omuyindi oli n'akuvumaavuma n'akuyita n'amannya olw'okuba olinda ssente z'akuwa ku endi y'omwezi, era nawe anogumiikiriza omukyala wo oba omwami wo osobole okubanga ofuna empeera eri ennene ey'okugumiikiriza ate n'obufumbo busigale nga ddala buli stable. Naye buli lwe tunaalowoozanga nti byo bino eby'obufumbo byo birina kubeera byangu bwe bizibwalamuko nga tubisuulawo nga tugenda awo obulamu tebujja kutambula. Sheikh Sembyayo n'ensonga y'okuyambagana emirimu ewaka abakyala bagikonyeeko wali nti abasajja tebabayamba. Kati of course kiba kirungi ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayambanga omukyala waawaka naye jjukira abasajja generally tebaagala kukola mirimu egyo. Kati gwe tolowooza nnyo nti bagenda kukuyambanga naye yennyini gumuzibabeera gwe gumu ne reason lwaki yawasa owulidde ng'oyita ayagala kufumba era nga kyekyamutwala n'okufuna omukyala asobole okuwona ekizibu ekyo. Kati gwe tolowooza nti agenda kukuyambako okufumba ng'olredde bye byamukaka n'okugenda okukolaki. Kati just mwina kunyumya waka ne musobola okwestablishinga buli omu ekimwangwira. For example oyinza okusanga omwami nga ebyo ebyokugolola engoye nga bimwangwira, kati ng'ekyo osobola omugamba ne mwagulenga n'abeera kati olanga ekikwangwira n'oli ate osangayo ng'olinayo ekiraata ky'otayagala. Kati olina kukola bikwangwira kubanga bw'onaakola biri ebikuzibwa era togenda bimaintaininga. Kati n'olwekyo awaka awo buli wabeerawo communication buli omu ategeera munne ekimwangwira ne weesanga nga buli omu asobola okukola ekimwangwira ne muyambagana. Otherwise oli tojja musuubira ate kwerumya nnyo nti lwakuba era ayinza okwerumyayo leero n'enkya ajja kuba abivuddeko. So communication awo awaka ebeera nkulu nnyo mu kuyambagana. Of course tutegeere ffenna nti obufumbo buno tuba tulwana kuyambagana ffenna kgenda mu jjana. Kati yalina okubeera objective. So buli lwolaba ng'oli alinga sliding nga alinga ayagala okulemesa project yammwe nga muddeyo nga muteesa. So issue ya communication si just buli omu kusirikira mu kasonda ke nakusuubira olikola birungi byerere nedda. Muteesaganye mukwatagane mujja kwesanga nga obulamu bufuuse bwanguko inshallah. So tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tube atufuule mu badhakirina kubanga be bamu ku bantu abakkiriza ennyo Allah baawaana badhakirina Allah kathiira wadhakiraati. Era olaba nga yakireeta both mu basajja n'abaami sobola okuba nga tutuuka gyali nga tuli mu bantu ddala abaasiimibwa olw'egyo emirimu gye twakola ku dduniya. Twewale nnyo okwesiba ku dduniya ntulowooza ffe tugifuga nannyiniyo ye Allah yasalawo ebigenda mu maaso. So tumutendereze tumusuute tusaale tukole n'ebirala byonna tulyoke tugenda oginoonya nga already eno twamaze dde okusanyusa nannyiniyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Omuwulize omulungi ensonga z'amaka program bwetu bwetuuse ku nkomerero yayo nga tuwadde ku mulamwa omukyala lwaki kyebiremesa omukyala okuba nti yeefunira akadde akaadikaali okusoma Qur'an okw'okusaala biki bikyasinza okuba nga bisumbuwa omukyala. Tugenda mu Ramadan asobodde ate okuba nga Ramadan agifunamu ng'akola ebintu ebyo. Gwe mulamu gwe tutambuliddeko olunaku lwaleero twebaza mwenna abeegasse ku programu eno n'abatuwadde ebirowoozo byammwe tubeebaza. Sheikh waffe tusaba Allah abe nga akuwa obulamu obulungi akusobozese okuba nti oweereza eggwanga. Omuwulize omulungi njagala kubanga nkoma wano olunaku lw'enkya tusinkane inshallah ku makya tujja kubeera mu programu yaffe ey'okumakya eyazuukuka. Tugenda zuukuka nammwe nga tutunuulira ensonga y'omuzigiti gw'e Busamaga inshallah taala. Musule bulungi mweraba.
Islamic Media. Qibla Islamic Media.